Oluyimba lwa Gravity lweyongedde okwogeza abantu. Prima Kadash alina byayogedde ate eyalya obukadde 58 alayidde nga bw'atagenda kubuuzaayo. Ate ababaka balala basatu olunaku olwaleero basuze luzira. Ago n'amalala mangi genkuletedde olunaku olwaleero mwago agasobodde okubeerawo mu lunaku. Olunaku olwaleero ababaka ba Parliament basatu basindikiddwa mu kkomera e Luzira era nga ababaka abenjogerako bano nga njagala okutegeeza nti kkooti ewozesa abalyake wamu n'abakenuzi esindisa ababaka basatu okuli Honorable Michael Mawanda, Honorable Ignatius Mudimi wamu ne Honorable Paul Akamba nga bano bavunaanibwa omusango ogw'okubulankanya ensimbi gavumenti ze yali etegese okuliyirira abo abantu abaafiirwa ebintu byabwe mu lutalo era wamu n'ezo ezaali ez'ebibiina eby'obwegassi. Bano kkooti ebasindise ku alimanda okutuusa ku lunaku olwokuna olwa wiiki ejja kkooti esooke emalirize okwekenneenya ebiwandiiko bye baleese ebisaba okubeeyimirira. Ate amyuka akulira ekitongole ekivunaanyizibwa ku bamusigansimbi mu ggwanga ekya Uganda Investment Authority, Dr. Paul Kyalimpa alayidde obutazaayo nsimbi obukadde 58 ze yafuna ku bukadde obwali 280 ye ne banne omwenda bwe bakola mu kitongole kino ezaabaweebwanga akasiimo. Kinajjukirwa bulungi nti minisita omubeezi ow'ensonga z'abamusigansimbi Evelyn Anite yali yalagira bano bakomyewo ensimbi zino kubanga gavumenti yali ezeewoze kuzimba kibangirizi ky'abannamakolero ekya Namanve Industrial Park. Paulo Kyalimpa agenze okwogera ebigambo bino nga yeetegekera okuwummula omulimu guno mu butongole. Ate poliisi ekutte bannansi b'eggwanga lya China 7 ku bigambibwa nti babadde basima omusenyu mu lutobazi olwa Lwera oluli ku luguudo lw'e Masaka nga tebafunye lukusa. Abakwatiddwa abakozi ba kampuni eyitibwa Double Q nga kigambibwa nti baludde nga boonona olutobazi luno. Ate mawulire amalala abakulu aba Parliament abatula ku kakiiko akalondola emirimu mu bitongole bya gavumenti akakosase bakunyiza abakulu mu kitongole eky'ekkuumiro ly'ebisolo ekya Uganda World Education Center nga baagala batangaaze ku nsonga lwaki ebisolo ebikuumibwa mu kkuumiro ery'ebisolo erya Entebbe Zoo tebikyazaala kyokka nga gavumenti esaasaanya ensimbi nnyingi ku kkuumiro lino. Ssentebe w'akakiiko kano Medard Lubega Sseggona agamba nti emyaka giyise nga zoo erimu enkula 2 zokka, singa zino enkula zifa eno zoo tejja kuba na nkula yonna. Omubaka Sseggona agamba nti waliwo ekkuumiro ery'obwannannyini erya Ziwa Rhino Sanctuary eririna enkula ennyingi era ng'agamba nti enkula ezizaalibwa mu kkuumiro lino ery'ebisolo ery'Entebbe zirina gye zitwalibwa era ng'agamba nti ziyinza okuba nga zitundibwa mu makuumiro amalala. Ate Prima Kadash avuddeyo ku mukutu gwe ogwa Facebook oluvannyuma lw'oluyimba lwa Gravity wamu ne munne Shakira okubeera nga nte lugenze lwogeza abantu ab'enjawulo ebigambo okwabadde n'abasawo abavuddeyo ne babeera nga bawooninga Gravity wamu ne bannabitone nga bagamba nti balekerawo okuba nga bakola vidiyo oba ekintu kyonna nga bambadde ebyambalo eby'obusawo n'okubeera nga nte bakola emirimu egibeera nga givvoola ekyo kye babeera bambadde okuba nga bakiyisaamu amaaso. Kakati ne mwana muwala amanyiddwa obulungi nga Prima Kadash Mama Lusania avudde n'agamba nti oluyimba lwa Gravity omutuju ne Shakira olupya kyakulabirako ekinnyonnyola emikebe ebiri bwe gisisinkana kikyoba ofuna era ng'akantu kano yakawandise ku Facebook ye bwe yagambye nti Gravity and Shakira new song is the real example of when two empty tins meet. Simanyi oba gwe akayimba ako okoogerako ki oba gwe tonaba kubanga okafunako wandibadde ate ogenda n'okanoonyako ku mikutu egy'enjawulo akayimba ako akayitibwa Doors akatandise okubeera nga nte koogeza abantu ebigambo eby'enjawulo. So ge tusobodde okufunira mu nnaku olwaleero kye tukusaba kimu kubeera nga weekuumira ku mukutu Falke Official, subscribinga n'ebirala bingi bikyajja. Bye bye.